Kyagulanyi nga bayimba ennyimba. Ababoda banaye mutusasire muri bigwano gyaffe naye tuvugire nipetwede okukuma amagye balabe kutyanga tyanga kalulu dasi wai olina okola eggaali ng'omala okalunda tobaawo kakuumye ng'omala okakuuma bwe bakabba tokaawo kabangi ng'omala okalonda maata tobaawo kakuumye bwe yakugamba obeewo yayagala okukabba amuzeeyi mundoki jangu onundulesi Kyagulanyi mondoke niye nataka cha bamuzeeyi mondoki jangu onundulesi Kyagulanyi mondoke niye nataka cha katibulyakoyo kutyama mukwango mutakwatiwa babantu Kyagulanyi jangu onundulesi Kyagulanyi nabulyakoyo kugenda mu ddwaliro notasangayo dagala kwambe mungu Kyagulanyi jangu onundulesi Kyagulanyi nabulyakoyo ebyokusoma olumala enotafuna omulimu bamuzizeye manju ne bamukuba bubi oli omuvubuka oyo bagenze muno nakuyo so kugende wali manju bamukubye wetegese agenda kutuukira nakiyanja desonde agwe mu kiwanga afiire mu mwakuraite ajje wano ku Nantabulirirwa background wanaava wano agende ekalenga wanaavaayo akomewo mu Central Division ku venue gye tugenda okakasa kuba venue zonna zitwabadde twafunye bazisazisa mazima ffe tunenya poliisi kuba twagiwa road map yennyini entuufu naye saa zino baba bekyanze nga basazewo zisazaamu oba tobalansiize lyato oba tofuddeyo eri baana bo bonna mugenda kukola mukyanga bakulembera ekyamazima tugenda kubalaale mu Central Division ekyo kyo tulina okukikuba oba tugikubidde Honorable Namboze tugenda kubalaale mu Central Division batuganye naye tukimanyi obwo butiitiizi amaanyi bagalabyeko ekyamazima balabye ku maanyi gaffe naye
ngafe abakulembeze mu Mukono wano tukakasa abantu betukulembera nti kagwake ketonye tulina okubeera ne Raale mu Central Division kubanga kiri mu mateeka Kyagulanyi candidate ajjudde era yaweereddwa olukusa okujja Mukono municipality olwaleero. Abampuliriza bannayuganda ffenna tuli basanyufu nnyo. Erinnya lyange nze Ssaalongo Sozi Robert, kansala w'ekitundu kino Mukono Municipal Council. Nze Chief Whip wa National Unity Platform. President wange omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu bamulindiridde, twamulindiridde kuva kiro, tetwebaseeko agenda kubanga atukyalira wano olunaku olwaleero. Naye ffe tetugamba twagala mirembe, tulina abalwadde bangi ku kitundu kyaffe, tetwagala tiyagaasi yenna. Kyova olaba tuli mu kkubiriza abantu babeere peaceful, baanirize president mu kitiibwa ajje ayogere gye bali ate era yeeyongereyo mu kitundu ekirala. Tusaba abakuume baddembe, njogeddeko nabo ne mbagamba tusaba mirembe. Ffe tulina fujjo era nakati essaawa eno njogedde n'abantu ng'omukulembeze baŋŋambye tebabaagala wano bayingire munda owali venue. Era tutegeeza pulezidenti waffe nti tumulindiridde mu ssanyu, ruutu ze baatuwadde tetugenda otambuliramu newankubadde batunyigirizzaamu, naye ffe tujja kugondera etteeka. Ffe tukola fujjo era tukakasa bannayuganda nnaku z'omwezi nga 15 bagende balonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tusuubira obuwanguzi bwaffe Mukama ng'ali naffe tujja kulangirirwa nga ffe abawangudde nga ssentebe pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'atuula mu ntebe. Bulungi atwale eggwanga lino, abasirikale bannayuganda bagaggawale nga bafuna ku ssente z'eggwanga lino kyenkanyi. International community, we call upon you, Donald Trump, bring the rapture to Uganda now. We are tired of Museveni. You take Museveni away. We are tired of the dictatorship. We want our country. Rapture to Uganda as it was in Venezuela. Please, as you did it to Maduro, you come and do it to Museveni. We are tired of this. We are tired of Museveni. We are tired of Museveni. Please, Donald Trump, we are calling upon you, the international community, all the human rights activists. It is high time we fought for our country. It is high time we fought for Uganda. Big up on yourself, Donald Trump.
nze ndi foot soldier era pulezidenti wange mwesunze nnyo kyova olaba abasirikale babadde baagala teekawo wano mbeera naye tukola kyonna ekisoboka okukuuma eddembe okugjako bo nga be batandise fujjo kuba bafuuka bakuumi ba fujjo tebakyali bakuuma ddembe naye nze mbakakasa oba mwagala oba temwagala agenda kuba yeno chansi gye tulina yokka abavubuka gwokka gwe tusigazza mufuzeeko ekyammwe ekimala naffe mukuwe tulekako naffe tufugeko ogamba kinyawo wange kyeŋŋamba kyekyo twatagala naffe tulabe ku mukulembeze omupya naffe tuzadde ku baana nabo babeereko pulezidenti kuba pulezidenti omu naffe tumukooye leero ngaffe abavubuka tetwebase tulo leero nakulayo tugenda kubeera ne pulezidenti waffe omu bwaki ayatula dda ku ntebe ng'ate era agenda kweyongera okutuula ku ntebe leero twagala bukulembeze twagala nsi mpya twagala ebintu bikyuke tukola ebintu ebitunyigiriza twagala naffe abavubuka nga tusobola okweyongera tugamba nti pulezidenti twagala kino ne kino ne kino twagala pulezidenti asobola okulambula abantu tukoye pulezidenti atukube obukubi embooko era leero tugenda mu kyenji leero tugenda otandika okutuula ku ntebe tukola pulageni eya uganda nti negatta buli mu ya uganda yenna ate abativi tubaagala nnyo okubeera nga mujja namwe ne mukola ki ne mutugjamu amawulire ag'abantu ne mutugjamu ebituloozo ebituluma naye leero nnaku lwa leero ne tugenda okubeera ndooze leero olaba ndooza abantu buli omu yazze nga yeewaddeyo oba muggo oba teke tetujja kudduka era tujja kubeerawo pulezidenti walinyirawo bwaki naffe tugenda kumukuma paka wajja big up